omuyimbi Alien Skin yeeno embeera munnange ate gy'akyalimu okubeera nga abasawo bakyamubeera nga bakyamujjanjaba munnange okubeera nga atereera bye okubeera nga nkutuusaako oluvannyuma munnange ate lw'ofuna munnange ate akabi akishwale ku bumu obubaka obwatredinze ennyo munnange ate ku social media amasasi agavugidde munnange ate ku mmotoka ye eya Fangoni esayidi eno bye okubeera nga nkutuusaako maaso awo kw'osaate ne Dr. Jose Chameleone bannange alaze ettabbu wabadde munnange ate esayidi eno wali mulaale emu esayidi maaso awo ngenda kubeera nga njija nabyo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeeze nti nno kati tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'osaate n'okulayikinga video kakati nno munnange kansuke nkutegeeze eby'omuyimbi munnange ate Alien Skin embeera bweti bwekyayimiridde birungi si birungi naye nga wali agavaayo wali gali mu kulaga nti nno mwana mulenzi ono yafunye obukosefu munnange ate ku mukono kw'osa na wano waggulu munnange ate w'omugongo awo so abasawo munnange bakyagenda mu maaso okubeera nga bamwekebejja okubeera nga bamukolako munnange okubeera nga agetinga wello so ebyatambudde munnange ate ennyo esayidi eyo ku muyimbi munnange ate Alien Skin. Naye bikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga okwetooloola munnange ate ku social media. Alien Skin akessasi kandiba akabadi kubanga ndabyeko abaana ate nga bakutte mayinja okitegeera abambawoza mayinja ate essasi kitegeeza bamukubye mayinja omanya abaana ba Alien Skin bakola effujjo balinawo batankulidde olutalo ate nga basoga ye batankulako olutalo abasoga obamanyi bako Alien Skin kate nyumba bajoche balumbye ogende Alien Skin polisi yetasiza Alien Skin bannange Alien Skin asimatusa okufa atago mayinja sisasi ndabye mayinja abambawoza masasi ate wono mayinja abana ge badde bakutte naye nga byebyo munnange ate ebikyagenda mu maaso ku muyimbi Alien Skin so nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo kakati nno nzikiriza nsooke nkwongereyo ko wali ne Chameleone yabaddeko ku laale emu eya NRM nga boogezako okulaba akishwale awo yabadde atuuka
ennaku zino Chameleone ndabyenga nnyo munnange abeera nnyo ku laale za NRM eside eyo. So bibyo munnange ate bikyagenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleone kw'ossa na buno obubaka nabwo munnange ayogeza abamu obwama Dr. Jose Chameleone nga bwogezako okulaba kampeyini zo zitabuse mu NRM tulinayo Dr. Jose Chameleone kyabakola olunaku lwaleero babadde namutumba naye muganda wange kyakoze togamba kampeyini Dr. Jose Chameleone kati yaziriidinga kampeyini zaali awo emabegakaawo waliwo abayimbi bagasegaseemu awo nga tebalina vibe naye Dr. Jose Chameleone kuva we yajja n'abeegattako mayiniga kati kampeyini zinyumira ddala eno mu Nuupu kitabuse ne mu NRM kitabuse mu Nuupu tulinayo King Sir tulinayo Palaso kati ne tujja eno mu NRM ne tubeerayo ne Chameleone ne tubeerayo ne Big Size Bebe Cool ne tubaayo ne Gravity Omutuju ne tubaayo ne Eddie Kenzo kyogamba kati kampeyini zatandise ddala okunyuma kuba olaba eno waliyo vibe mu NRM ne mu Nuupu waliyo vibe kati awo wetwagala tulabe wizi wu mu butambi obwo obubadde munnange ati bukote vibe ku mukutu ogwa TikTok. So bwenti munnange ati bwenkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ati bitrekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.